إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا إلى الجنة سيدنا محمد رسول الله. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. Amatena amalungi tugatenda n'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumutendereza Allah waffe omulungi akyatuwadde obulamu. Tumwebaza Allah olw'ebyengero ebingi byakyatuwadde, bye tulabako n'amaaso gaffe ne bye tutalabako. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyengero ebingi byatuwadde, ebimu nga tebibadde na mu kuteekateeka kwaffe. Abaddu ba Katonda abalungi, kuutira omwoyo gwange n'ejjamma okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waffe tumutye tukole byayagala. Allah waffe tumutye tugezengako mu maanyi gaffe okwesamba ebyo bye yatugaana. Nzizaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Oyo munnange yatuleetera ebirungi bye tweyagaliramu, era oyo yatusaasira n'atubuulira ebikyamu byonna, tusobole okutambulira mu nsi muno nga tuli mbeesiimye, ate era tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tulimu abo abaddu Allah baayagala okusinkana. Abaddu ba Katonda abalungi, tugenda kwongereza ku khutuba yaffe gye twakomako omulundi gwaffe oguwedde, nga twali twogera ku kutuukiriza, ne tulaba okutuukiriza omuddu kw'alina okukola wakati we ne Allah. Olwaleero tugenda kulaba okutuukiriza omuddu kw'ateekeddwa okukola n'abantu banne. Engeri gye kuli nti kugazi, tugenda kulondayo ensonga bbiri. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye mu Qur'an: wa awfu bi'ahdillah idha ahadtum. Abakkiriza, abantu balamu, wa awfu bi'ahdillah, bannange mutuukirizanga endagaano za Katonda. Idha ahadtum, bwe mubanga musazeewo kulagaanyisa Katonda. Endagaano gy'oba okoze ne Katonda lwana okuba nti ogituukiriza.
ekitundu kya aya ekirala ne kitugamba mu ndagaano ezikwatagana wakati waffe ne bantu bannaffe, n'atugamba wa awfu wala tanqudhu al-ahda wala tanqudhu al-aymana ba'da tawkidiha. Ate bannange temukutulangawo ebirayiro byammwe oluvannyuma lw'okubikakasa. Ng'olina kyokakasizza ne muntu munno, Allah atugambye wala tanqudhu al-ayman, tetukutulangawo ebirayiro bye tuba tukoze. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'atugamba udmanu li sittan, njagala bannange munkakaseeko ebintu 6, admanu lakumul janna, nange mbakakaseeko ejjana ya Katonda. Nabbi mu ebyo bye yamenya n'atugamba wa awfu idha wa'adtum, bannange mutuukirizanga obweyamo bwammwe bwe mubanga mubukoze ne bantu bannammwe. Mu bweyamo obungi ffenna bwenkakasa nti tubumanyi, naye obweyamo obusinga obungi tubumanyi, kubanga oli akimanyi singa oli aba akwesize n'akuwa obweyamo bwa ssente, essente ezo olina odzizaayo. Bwe buba bweyamu bwa kigambo nti munnange kino kiraamo kyange nkusaba okikuume, olina okukikuuma. Ne waliwo obwesigwa, waliwo okutuukiriza abantu munnange kwe tutatwala nti tulina okutuukiriza, kwe kuliwa alwafaau biddayn, okutuukiriza kwe tulina okukola n'amabanja gaffe. Mu mbeera gye tuwangaaliramu mu nsi, si kamogo okuba n'ebbanja, era si kamogo okwewola. Akamogo kajja ddi okuyitiriza okwewola ate nga toli musasuzi, awo obuzibu obuva. Naye n'emirimu gye tutambuliramu ebiseera ebisinga gibeeramu okuwola n'okuba nti ogenda kusasula ebbanja. Naye amabanja ge tuyina bannange tuli tutya okumanya ebbanja ddene. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Anas atugamba kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, omubaka wa Katonda ebyengera n'emirembe bibeere ku ye, kana yukthiru an yaqul, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yayitirizanga nnyo okwogera ebigambo bino. Bigambo ki? Yagambanga Allahumma, Allah wange, inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wa a'udhu bika min al'ajzi wal kasal wa a'udhu bika min aljubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Ebigambo nabbi byeyogera ng'ennyo, yagamba Allahumma, Allah wange, a'udhu bika, Allah kwekingiriza naawe, min alhammi wal hazan, mu buzito n'ennaku, wa a'udhu bika min al'ajzi wal kasal, ate Allah kwekingiriza naawe okulemererwa, wal kasal n'obugayaavu, wa a'udhu bika min aljubni wal bukhl, Allah era nekingiriza naawe n'obunafu n'obukodo, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Allah nkwekingiriza naawe okulemererwa ebbanja lye mba nnina, wa qahri ar-rijal, n'okuwawulwa kw'abantu. Okuba nti nabbi yasabanga Allah we amukingirize okuba nti alemererwa okusasula amabanja n'okuwewulwa kw'abantu, kuba ebyo bibiri bisobola okutambula bibiri. Kuba bw'onaayitiriza okwewola ki ekigenda okuddirira? Buli muntu kuyisa mu maaso, kubona akubanja, buli gw'otunudako akubanja, tonnasasula gundi noona akubanja, wa qahri rijal, ekigenda okuddirira buli muntu kuwewula, oyo talina makulu.
nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama atugamba ng'atulaga obukulu bw'ebbanja n'omuntu nti olina okusasula ebbanja lyo. Ekifaananyi yakitusikira ku muntu alwana mu kkubo lya Allah. Mu banene Allah be yasitula, Allah yasitula abajulizi. Mu bantu Allah be yasiima, Allah yasiima abajulizi. Mu bantu Allah bawa empeera zaabwe nga bakyali ku nsi, omujulizi mwali. Ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama atugamba yughfar lishahidi kulli dhanb illa dayn. Omuntu yenna ayitibwa nti yajulira. Ekifaananyi katukisikire ku basahaba bannabbi abaafuna omukisa ne babattira mu ntalo z'obusiraamu. Nabbi atugambye Allah wakubasonyiwa amazambi gonna illa dayn, okujjako ebbanja. Kiba kitono. Abamu tulina embeera esembayo okubeera embi, nti ogamba ndaba eyampoza ayina, ne bwe naamusasula siina kye ŋŋenda mwongerako, oleda ayina. Lwaki ekyo tewakirowooza mu kusooka? Ono muganda wange, ne bwe siimusasule agenda kukola ki? Ono musinga amaanyi agenda kundoopa, wagenda kunkola ki? N'okomekereza nga tusasudde ebbanja. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama ayongera tulaga obukulu bw'okutuukiriza amabanja agaba gatubanjibwa. Atugamba atya sallallahu alayhi wasallama, kano nno kakulu, ffenna tugenda kuzzaayo kammemore kaffe emabega tulabe bwe tufaanana. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba ayyuma rajul tazawwaja imra'atan ala ma qalla min maharin aw kathur, omuntu yenna awasizza omukyala ng'amuwasirizza ku bbanja amahare manene oba matono, owasizza omukyala n'omuwasiriza ku mahare nti munnange nja kukusasula amahare go, tofaayo, oba amahare ago matono oba mangi. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba atya laysa fi nafsihi an yuaddi ilayha haqqaha, naye ng'omuntu ono akakasa omukyalo ono gwawasizza ku mahare ag'ebbanja, muli akakasa tagenda gamusasula, ng'agamba ndaba nze ŋŋenda omulabirira, ndaba nze ŋŋenda omuliisa, ndaba nze ŋŋenda omusuza. Laysa fi nafsihi an yuaddi ilayha haqqaha, sigenda kusasula mahare ga mukyalo ono. Ate ammanja ki? Omukolo ngukoze, okwanjula nakukola, ammanja ki? Ng'ekyo kiina mu mutima gwo khada'aha, n'omukumpanya, thumma maata, oluvannyuma n'ofa, laqiya Allahu wa huwa zanin. Kizitowa n'okuvvuunula, ogenda kusinkana Allah ng'oli mbantu, ng'olinga ng'eyali ne mukyala wo mu mbeera etakkirizibwa. Wamuwasa n'obulombolombo ne bubeerawo, naye n'omugamba munnange katugende amahare nja gakuwa, naye nga muli okakasa sigenda kumuwa mahare ge. Nabbi atugambye ogenda kusinkana Allah akubaleko embeera gye wali ne mukyala wo nti mbeera yali ya butambuze. Kitono nga gayinza n'okuba munnange matono, naye okuwewulawewula abantu kwetera okukola. Olunaku ne luyita, mwaka ne guyita, bambi nga akujjukiza n'okujjukiza, ono munnange wange tewampa mahare nja gakuwa. Bw'onaasinkana Allah mweyo embeera, Allah agenda kukubalako mu mbeera nti wali ne mukyala wo mu mbeera ya butambuze. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama era n'atugamba wa ayyuma rajuli istadana daynan, era n'omuntu yenna gwe kanaatanda ne yeewola ebbanja, laysa fi nafsihi
ayuaddi ila sahibihi, ebbanja olyewoze naye ng'olyewoledde mu mbeera sigenda disasula. Nabbi atugambye laqiya Allah wa huwa sariq, ogenda kusinkana Allah ng'oli bantu ababbi. Ebigambo bya nabbi temwabyewuunya. Nabbi we yagamba basahaba, atadiruna manil muflis, mumanyi saabalunkupe omunaku aweddeyo? Ne bamugamba ya Rasulallah, almuflisu fiina man la dirhama wala mataa wala yoyo atalina yadde akantu. Nabbi nabagamba almuflisu fiina, omunaku aweddeyo yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero. Waqad zalama hadha, yali azaamaanya gundi. Wa akala maala hadha, nga ne maali ya gundi yagitwala. Sigenda kukusasula, kola kyokola. Naye ne weerabira ti omuntu ono munnange wagendayo okumwewolako, wagenda n'obwetowaze n'obukkakkamu n'ebigambo ebiwoomerera, naye akakiseera katuuse ak'okutuukiriza ebbanja, munnange ebyo byerabidde. Nga mmaliriza ekyo, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba yafa. Amala okufa, basahaba ne bajja ewa nabbi, bamugamba ya Rasulallah, munnaffe tumaze omuteekateeka, tumunaazizza, byonna bye tukola ku mufu tumaze omutereeza, jangu ogenda omusaalire. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ayimirira mu maaso asaalire sahaba. Amala okuyimirira ku jeneza ye, fa khatta khattan, naddako emabega n'ababuuza, a'alayhi daynu, ono kale yadde sahaba wange, mumpise musaalire, a'alayhi daynu, ayinayo ebbanja? Ne bamugamba ya Rasulallah, dinaran, ayinayo emitwalo egi ebiri gye bamubanja. Fansarafa faqala sallu ala sahibikum, nabbi nadde ebbali n'agamba musaalire munnamu. Sahaba gwe baali bayita Katada n'agamba munnaffe ono afiirwe obulungi bw'esswala ya nabbi, n'amugamba ya Rasulallah, addinaaraani alayya, egyo emitwalo ebiri ngenda gisasula, musaalire. Nabbi n'amugamba weewaddeyo ogenda gisasula, ngenda gisasula. Nabbi n'abagamba kati ono ensingo ye ebbanja livuddemu, lizze mu nsingo yo. Nabbi n'amusaalira. Amala omusaalira enkeera n'abuuza Katada, ya Katada, maadha faala dinaran, emitwalo ebiri gye wagambye okusasulira omusajja kyekyatuuseewo wagisasudde? Amugamba ya Rasulallah, innama tuwufiya amsi, omusajja yafudde eggulo, kyali muwaasiwaasi naye ngenda kusasula. Ne buziba enkeera. Nabbi n'amubuuza, ya Katada, maadha faala dinaran, emitwalo ebiri gye weeyamye okusasulira omusajja kyekyatuuseewo? N'amugamba ya Rasulallah, laqad qadaytuhuma, nazisasudde. Nabbi n'ayogera ekinene n'agamba, al-ana, akaseera kano kennyini waŋŋambidde nti wazisasudde, qad barratta jildu, kati atandise okufuna ku buweerero. Bw'obanga ebbanja walisasudde leero, abadde mu mbeera nzibu, naye we wagisasulidde ebbanja kati Allah yamuwadde ku buweerero. Ekibuuzo kikino, tubeera mu kuziika, ate kireme bamala mu maanyi, tubeera mu kuziika, olina n'ayogera agenda okusalira bannange, ani abanja gundi njazisasula, nti bannange amabanja gono yenna mujja kulaba gundi. Abaana nammwe ne mukola ekirungi, mukadde wammwe yafudde, munnammwe yafudde, ne muwandiika lisiti y'ababanja. Naye n'okutuusa nakati mukyatundako ntunule, ti gundi yafa abanja muzeeyi, gundi yafa abanja muganda wange, gundi yafa abanja mukwano gwange, nga lisiti yo teyatundako ntunule, nga tolisasulanga. Manya bumanya nti oyo gwe weeyama okutuukiriza osasulira ebbanja lye akyali mu kanyigo ka bbanja eryo. Agenda divaamu ddi ng'ogambye
gundi ebbanja lyendi sasudde bona ali sasula alana qad barratta alayhi jildu wagenda okutandika okufuna obuwerero batumaliza kutubesooka bagambye amabanja kintu omuntu kyotasobola kwewala kigenda kufuuka ddi ekibi okuyitiriza n'okuba nti mu mbeerayo toyina sunna yakusasula. aqulu qawli hadha astaghfiru min dhunubikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. أما بعد okutuukiriza okulala kwenjagala tufundikire nako alwafa baina zawjain okutuukiriza omuntu kw'olina okukola okubeerawo wakati w'abafumbo ababiri okutuukiriza omuntu kw'olina okukola wakati wo ne mukyalawo okutuukiriza kw'olina okukola omukyala wakati wo ne bazeewo tegakoma kubeera masanyu gokka teryakoma kubeera nti alhamdulillah Allah atuwadde ezzadde waliwo okutuukiriza kw'olina okukola omwami oba omukyala. Allah waffe n'atuwa principle n'atugamba wala tansawu alfadla bainakum ebinene bibeera wakati w'abafumbo embeera etabuka obuzito bubeerawo wetuuka naye Allah atugambye wala tansawu alfadla bainakum kyonna ekiba kituuseewo teweerabira obulungi obwaliko wakati wammwe ababiri. Fenna emitimbagano abasinga obulungi tugibeerako bimeka byolaba n'okiraba n'okiwulira n'ogamba ekyamazima kino kyabadde tekirina kujja ku mpewo naye ne kijja ne kitwala omwezi ne kitwala emyezi nga n'abakirimu tebakirinaako buzibu ti munnange bino nga tebisaana yanyiizizza yakunyiizizza naye obadde tolina tuuka waawo yankoze bwati yes yakoze bwatyo wala tansawu alfadla bainakum jukira yaka akatono ogamba olwakana akatono sigenda kutuuka waawo mwe mukimanyi nti ne nabbi byamutabukako musajja watto mbaka wa Katonda n'atuuka okwebaka mu muzikiti ensale z'omukeeka ne gumukwatako ku mugongo Umaru n'abirabye n'agamba sisobola kukkiriza fujjo lino kutuuka ku nabbi wa Katonda ye nabbi ng'amanyi kyaliko namuga Umar bino byewange biveeko naye oyo munno gw'oyita mukwano gwo gw'ogenda okweyambula wenna bankoze bwe bati okakasa nti obulamu bwonna agenda kuba mukwano gwo oba bisobola okukyuka ne bikyuka naye nga wamugambako bw'ofaanana. Umar radiyallahu anhu omusajja yajja ku mulyango gwe n'akonkona amala okukonkona n'awulira ekyali ewa Umar nga kika ng'omukyala eddoboozi liri waggulu akasuka bino ayogera bino omusajja yali akonkona n'addayo amala okuddayo Umar n'alaba omusajja akonkona ataddayo n'amugamba gundi ki ozookonkonya atoddayo n'amugamba ya amira almuminin munnanga mukama waffe jitu ilaika ashku su'a khulqi zawjati ekindeese wano munnange kuloopera mukyala byankola si birungi fasami'tu ma sami'ta naye mpulidde naawe byowulidde ekibadde eyo munda kasita ntegedde ekiri eyo munda nenga kati lulabika luno luwalo buli wamu weeruli n'agamba kaŋŋende. Umar n'amugamba ebigambo bino n'amugamba munnange innama asburu alayha nasalawo ngumiikiriza munnange olwa bino wammanga biki byankolera anfumbira emmere annongoosa ateekateeka ewaka alabirira abaana bange olw'ebyo
nengumira ebisigadde. Naawe omukyala toyinayo byogamba nti munnange balo wange mu maanyi n'embunafu bwakola bwati ne bwati ne bwati kanziriremu. Bw'onaakola bw'otyo alwafa okutuukiriza ojja kuba okukoze. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba mu hadithi ya Sa'id al-Khudri n'agamba inna min asharri nnasi inda Allahi manzilatan yawma al-qiyama, omuntu asinga obubi maaso ga Katonda olunaku lw'enkomerero muntu ki? Rajul musajja yufdi ila imra'atihi, oyo abuulira mukyala we byonna, mukyala we n'amanya byonna ebikwata ku bbaawe. Wa mra'a, n'omukyala tufdi ilayhi, n'omukyala n'abuulira bbaawe n'amanya munne ne bukeera ku makya. Thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi, ne bukeera ku makya bye mubadde mumanya ababiri ne mubijjayo ensi yonna n'ebimanya. Bw'onaakola bw'otyo okutuukiriza ojja kuba okugjeewo. Bw'onaakola bw'otyo be babadde beegomba bwe batyo bafaanana. Omwasizza naye n'akwasa. Fe abali ebbali nga tusunga. Nga mmaliriza, kya mbeera ya buntu Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba yawma tubula sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Waliwo okutuukiriza okunene bufunda bwa budde nti emabegakaawo abakulembeze twabafunye era n'abamu babadde mu kusunsulwa, ne buli enne yakutta obukulu mu mutima gwo oyina ky'omanyi, oyina ne ky'oyolesa, oyina ky'olaga abantu, oyina naawe kye weemanyidde. Ne Allah atugambye yawma tubula sarair, akaseera kajja kutuuka munnange ensi yonna emanye bw'ofaanana. Ti oyo omuntu gwe twali tugamba ye waffe ne tumusabira Mungu amuwe bino, Mungu yabimuwadde bw'ati bw'afuuse. Fama lahu min quwwatin wala nasir, akaseera kasobola okutuuka ensi yonna n'ekuvaamu nga toyina yadde amaanyi yadde ayinza okutaasa. Emyaka 5 si mingi, gumu guggwa, gwakubiri, gwakusatu, gwakutaano ne guggwa. Nodda abantu be bamu abaakuyinamu obwesigwe nti ogenda kutuukiriza nga wafaanana bulala. Olowooza obwesigwe obwo abantu bagenda bukuzaamu? Ojjakkanya kwekuba ku bantu tebakuliiko. Bannange anti munnange twakutegeera, twali tumanya oli bw'oti naye twakuzuula bw'oli. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu bantu abatuukiriza mu mbeera yonna gye tuba tulimu n'obuvunaanyizibwa bwonna oba butuweereddwa. Kama qala fi kitabil aziz, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا جعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا جعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.